This is Faad TV UG. Subscribe. Yes, Dave nkwaniza ku Faad TV UG enchayali ngina kusaba mbi osubscribe nge ku YouTube channel ya feno ate osharinge video no. Ngina kusaba video no ojiweka like video no ojiweka like. Wabula ensonga za Lwasa ne Mukyala we Angel zikyalanda. Esawa zino Lwasa omukyala amuhutudde ensonga evudde ku bwenzi juke onakulegoloka video akasaturate nze okwetola social media yonna kitodde social media yonna Angel ng'alina omusajja gwakiisinga bano babadde mu kilabu emu wabula akavideo kano kasobodde okutuuka ku Lwasa era Lwasa yagambiddewo nviira yatabuse n'amugamba nviira bantu bano ababiri laavu yabwe eggweredde maziga gamazima kugamba ekoze double endingidde mu tears double kubanga bambi Lwasa yenga ye mukyala abadde amwagala nnyo era ne we yamufuna yagamba yali amaze omukolako kunoonyereza ndowooza ekyobwenzi yakitegeera nti enjugo yali afunye yali mwenzoli akukunadde ono bamukwatidde mbwenzi ng'alina omuvubuka gwakisinga akavidiyo mwakalabye kasaturate okwetoola social media platforms eziwerako nga beekiisinga sebo wabadde oba yabadde recording oba yabadde muteeketeke simanyi naye nga yalikodize kavidiyo kano tanaba kutegereka bulungi era Angel kavidiyo kano yategereze nno kasasanyizibwa ku mitimbagano gya internet yatabuse ne yeebuuza ani asindise kavidiyo kano ku internet Angel yabadde n'omuvubuka oyo gwe yakiisinze nga takimanyi nti waliwo alikodinga kavidiyo era kavidiyo kano basobodde okukalikodinga Lwasa ne kamuntuukako era essaawa eno Lwasa ne Angel tebakyali bafumbo bano bayawukanye dda Lwasa yamutabukidde dda amuviire mu maka ge baaba bitabuse nno bitabuse Lwasa jukira Lwasa yali Nabatanzi baali beebo baali baagalana ne baawukana kati ne Angel naye wuno amudduseeko kati abusimanya kizibu kiri kwani kizibu kiri ku Lwasa kizibu kiri kwani gwataba abakazi bamulekawo bulesi simanyi waje binagwera nenga Angel Agobye takyali mukyala wa Lwasa kino kikakasibwa njagadde nkikutuse kwano ku Faad TV UG Angel takyali mukyala Lwasa ensonga evudde ku bwenzi kikisinga muvubuka kyokka omwami gwe yabadde naye nga beekisinga naye yabadde kyajje ayanjule mukyala we kwegamba simanyi kiki kizibu kiri ku bano ababiri omwami yabadde amukiisinga mu kavidiyo yabadde kyajje ayanjule mukyala we mu bakadde badde kibajje bakola okwanjula naye ate naye bamukutte ng'ali bize alina omukyala ate omufumbo kwegamba babiri bano bonna mukyala Lwasa Angel kosa n'oli omwami gwe yadde yeekisinga naye mu kavidiyo bonna babadde bafumbo naye nga Lwasa agambye enviira amutabukire n'amugamba nviira mu maka gange sijja kukwatagana na mukyala mwenzi akukunadde obwenzi bwa Angel bukukunadde ku ngulu bwonna bulinga lumonde mu kikata bannange simanyi waje binagwera gamazima naye nga byebyo Angel agobeddwa mu maka ga Lwasa amwekutuddeko kati awusimanyi Lwasa kuno gwanafuna oba yeetaaga mukoleko risaaki kumala myaka oba ng'esatu omukyala gwanaddamu okufuna gwate buli bakyala baafuna bamulekawo buli bakyala baafuna babaako kye bakola n'akakana nga yawukanye nabo kati ne Angel naye wuuyo yakwatibbwa mu bwenzi nga yeekisinga omukyala mufumbo nga yeekisinga ssebo Angel kino kye yakoze yabadde alaganga atali mufumbo ndowooza Angel abeka abadde abeere wa Lwasa naye nga tamubalanga bbaawe gwate omukyala mufumbo dde otya ne weekisinga n'omusajja nga tokimanyi oli mufumbo si byangu Faad TV UG naye nga Angel ebyo ebigweredde maziga Lwasa amutabukire n'amugamba genda ew'oyo omusajja eyakusigudde gwe gwadde okisinga mu kavidiyo genda mweyagalire ddala mwekisinge bulungi nga tewali abakuba ku mikono ono Angel takyali mukyala Lwasa essaawa zino talina mukyala era agambye talina mukyala essaawa zino mukyala we ono yamugobye ate takyalina mukyala we yamugobye si byangu kati awo Angel anoonyewa gy'anadda kuba n'eri ewooli naye oli omusajja naye mufumbo kati awo simanyi oba oli n'abakwasaganya bonna babiri n'abafuula bakyala be babiri n'oli gwe yali yakanjula simanyi wabula Faad TV UG subscribe mweraba